The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. Weewaawo Katonda ali mu nze alamusaako Katonda ali mu ggwe nti munnange wasuzooti abamu mwasiibye mutya amakya amalungi abali mu Uganda njagala okubaaniriza era okubategeeza nti live on Facebook program ebeera Mighty Drive olwokutaano tubeera ku buwangwa nannono amannya Farida Bikobere wamu ne mukulu Mukose Arnold Anthony ate n'omugenyi waffe wa buli Friday Mzee Ssebutinde tugenda kubanga ate twogera ku bintu bingi nnyo ngenda kubanga ate nkusaba mukwano gwe munnanga ali ku live yaffe ya Facebook sharinga sobola otaginga mikwano gyo sobola okubanga ate toyigira wamu nagambye omwaka guno gwa kuyiga tuyiga obuwangwa tumanye kye twakkiriza nti bwemba nakkiriza ennono bweti bweyina okutambula tuleme kubanga ebintu ebimu tubikola mu nsobi ate ne tuwoza nti munnange ebintu ebyo bimu babirimba simanyi biki naye ng'ebimu tubikola mu nsobi nabagambako wano nti twegendereze nnyo ebirooto ebimu bye tuloota tebuba bubaka sometimes ebirooto ebimu biba bikyamu bireetebwa emyoyo emibi naddala abamu ku ffe tubeera n'amakani tubeeramu n'abapakasi ne bafiiraawo emyoyo yejje emibi nagyo giwa obubaka era obubaka bwe giwa tebuba butuufu so nno munnange bw'obanga ofunye obubaka kirungi nnyo bw'oba totegedde ne weebuuzaako kino no kigendera ddala eri omwana omuwala eyazze n'ampa obubaka naye nga ndabira ddala tekisoboka ne mugamba ddamu ogenda ofukamire osabe bajjajjawo bakuwa obubaka obutuufu ng'olabira ddala obubaka bwe yafunye bukyamu so nno munnange naawe ali eyo yonna nkukobereza nnyo weegendereze nnyo obubaka bw'oba ofuna obubaka obusinga buba butuufu nga buvudde wa bajjajjawo naye era mulimu obubaka obukyamu lwoba ofunye obubaka bw'otategeera kuba amavivi oddemu osabe bajjajjawo bajja kuwa obubaka bw'otegeera munnange kiyinza obutabeerawo that very night naye wayinza oyitawo ennaku ne bakuddiza obubaka obutuufu oba ne bakuwabula ne bakugamba nti nedda nja kubanga sirandaga nnyo olunaku lwaleero ngenda kubanga mpita mu bibuuzo byammwe ebimu nno bya 2023 naye tujja genderaawo mpolampola mwe temwampumuza ne ku Christmas wonna awo nali nfuna ebibuuzo naye unfortunately nali siddamu kubanga nali nina ebirala byenkwasaganya so nno ebibuuzo ebimu ngenda kubanga ate mbiyisaawo wano ku mpewo sobola okubanga ate ebifunaawo okuddibwamu gwa n'abatawulidde kibuuzo kyo next time abamu mbaddamu abamu mulongo abaddamu ne mbaweereza reply zammwe mu inbox obanga nakuwa reply ate ekibuuzo kyo mba sigenda kiyisa ku mpewo kiba kyali personal nnyo ekyo kiba kiyita mu inbox so nno gwemba siwadde reply omanya gwerinda programu nja kubanga ate nkiyisa ku mpewo abakugu bakuddemu bulungi nnyo sobola okubanga ofuna okulambikibwawo kutuufu nja kubanga ku ssaawa eno nja kubanga nyaniriza omukulu Mukose Anthony atulamuseeko awo nno ayanirize mu bufu bwe bumu Mzee Ssebutinde naye atubuuzeeko tusobole okubanga ate tutambuza show yaffe y'olunaku lwaleero Mukose wasuutya ssebo nasizeyo Omumbejja wasuzootya Omumbejja ssebo kyassanyu okubanga Katonda ali mu nze oyo kabamba ggulu eyatonda ensi n'okujula kwayo atukkiriza ate tuddemu tusinkane newankadde tulaba buli lunaku naye ekiro kimu oba dakiika 5 zokka zikumala okwawula munno ku ggwe so nebaza Katonda okubanga akkiriza ne bajjaffe bakkiriza okubanga tuli wano si lwakuba nti fe abatuukiridde mu maaso gaabwe naye lwakuba nti bakyatwetaaga
n'ensonga lwaki batusindika ku nsi tennavaawo nga tunagituukiriza. So naawe omulabi waffe omulungi ali eyo tukwebaza okubanga naawe gy'oli era nga otugoberera. Nze Mukose Arnold Anthony nga yabagambye era nga tuba tuluwangwa na nnono olunaku olwokutaano nga tunulira ensonga ez'enjawulo era nga okusobola okulaba nga oba oli awo abantu baffe egyo muli naffe gye tuli tuyiga tusoma era tuyigirizibwa. Nkimanyi eri abampeeza abajja mu inbox bagamba mwebale kusomesa bambi kituzaamu amaanyi. Tumanya nti bwe tusomesa gye bali bagoberera. Mzee Ssebutinde bwe kino nfunya abantu balinga bana nga bagamba Mzee Ssebutinde webale basomesa nti olina engeri gy'oyita science mu culture n'ogibasembereza kyebalabanga ekiri ewala ennyo bakibalanga mu bye tukozesa mu bulamu bwaffe obwa bulijjo ne science bamujja mu byaffe. So nga bangamba nti mu kusooka nga wakajja nga balaba olwokuba bali tumanyire science ng'ebintu bya lukolosoofa nnyo naye kati nti bagenze babigobera. So mwebale abantu bwe batyo abaweereza obubaka ng'obwo. Ensonga ey'okugenda eggulu ekyagenda mu maaso nkimanyi embeera si nnungi. Eriyo abagala tugende naye nga tebalina busobozi. So wetukubiriza abalina obusobozi bambi tukwasizeeko so tetunagendayo kubanga bambi namwe abalabi baffe embeera tukimanyi si nnungi naye abasobola abalina obusobozi tukwasizeeko tugende ku nsonga y'eggulu tubaleetere ebiriyo oba oliawo n'ebitundu ebirala sobola okubanga tuyiga era nga tuwuliziganya. Abasoga mbalamuyisaako aye mu nsoneye era mu ngane tidda asobola kulwayo eyo olw'okuba nti oba oliawo akalimi akeesa kali kulumuka misinde aye mu ngane ndete Mzee Apollo Ssebutinde atulamuseeko meemaleni tutandiikira awo nkani tujje mu maiso paka pologulaamu eno weenaawera nga ndina Omumbejja Bikobere ninze Mukose Arnold Anthony muntu wonkoli da Digitalk TV. Mzee tukwaniriza sansenyo basinkana waaw makulu lwaleero subiza nti omwaka tugutandikidde ddala twasimbudde abalabi baffe tubeebaza nnyo okuba nammwe nammwe ne mufaayo nnyo okuba naffe kubanga juzi bwe tuyimiriramu bwetwayongera okumanya nti tuli mikwano gyammwe nti mwasobola okuba nti mubuuza mwami Mukose ne mukyala Bikobere abaye mubuliddewa ekyo kituzizaamu ddala amaanyi era kitwongera okukeera ne tujja tulabe tuyiye tukole tutya abantu baffe tubabuulire ki era tukyeyongerera ddala kubanga wabaddewo amagezi amakusike ge tubadde tetumanyi nga baagafuula banga bonoogamba nti yokya abazungu bo bwe bajja ne bajja baziga ne bamanya nti kubanga bugenda okutunula ebintu ebisabaggalireewo bakuva eri ku bacopanicus lwe bagezanko okugamba Catholic Church mu Roman Empire tiabanga kino nga bali bagana nedda ssebo ng'olina kufa babakola ki abazungu bagenda okujalo nga balaba baggalireewo ebintu byayogera bacopanicus baani nga byebuli ennyini enjuba bagiraba musimu eri mu makati n'ensi erabika nti yeetooloola nga bwe yakola ki nga bwe yabeeranga ne bamanya nti ate ne bajja basanga nga Buganda yali yagwamu ekizibu nga mwagwamu babaliki abantu ne bagenda bakola mistake omanye omuntu ajja nalaba obulwadde obanga omuti bazaala abalema ku famire ne batabuuza abalema bano lwaki famile yaffe yitiriza bwesimbu buno buva ku ki buva ku kisomaali badde bagamba bali baliraanwa abaffe bo nga tebalina bizibu bino nabo ne bayifaako okukola ki okwenoonya naye kati olwokuba nino Uganda yali yayonooneka kakati abantu n'ebikolobero ebyalingayo zikatereke walimu ebizibu kubanga nze bwe ngenda okunoonya n'okwetegereza Buganda yalimu ebizibu bingi okuva emabega
n'abazungu bano bagenda okujja nga abantu bayinoonya gye bakola ki gye baddukira kubanga mwalimu juzi wano bwe tubadde mu campaigns nga tuwulira ekigambo ekisanja naye nga kizibu nnyo omuntu okunoonya ekisanja kyajja kitya kubanga amasanja gabeera ki abantu abali mu masanja nga baafiirwa muntu ye wano kisanja naye nga kigambibwa nti abantu batuuka ekiseera nga mu Buganda nga batambula tebeeryambika kkubo batambula nga babbi n'ebisanja bagenda basiimuula ebigere bakozi so emize gyali gyakola ki so bino byonna bye mulaba abantu bannange saagala mugambe nti no waliwo ebintu ebipya byaliwo kubanga abantu babeerera n'ekitundu kye bayita kirinnya bigo baali balina kukuŋŋaanyizaayo bantu babatunde mu buddu kati olwokuba nti abaguzi babanga tebalina bakujja nga babakuumanga ate yafuniranga omukisa n'alinnya olugo nakola ki n'abuuka n'adduka ebyo byonna bibaddewo n'olwokuba abaganda tebaagala mazima tulina okwenoonya kiki ekyaleeta kino ensobi motoka tekeera bukeezi ku makya neefa era bwebanga erina ekintu kale sooka absorba nga ebadde nga esooka absorba eyonoonese bw'oba ogivuga era ogiwulira eba emaze ebbanga ekwasigino ogenda okunya noga ekintu ekikuba ekintu kumbe ekintu kiri ekyabuzobinga ekinnya kyakola kati bw'ogenda okulira mu kinya kikakubu ekutuka bukutusi kati mbuloka ekutuka biki so ebintu ebyo byonna tuleme kutambula abantu kyembagenda ne mbagamba nti tubanga tukwatiddwa omukisa kati twesomesa tubeere smooth n'okunoonya ekintu kino kiki kubanga nze bwe ngenza okukola research mwezize nga nkola badde n'okuwakanyizibwa kungi abala bagamba oyo omulalu famile abafamile bonna tebategeera biki byenjogera so omulalu wakuwerawo okola ki olira naye ngenza okwetegereza ng'okusimuusinga alteration system tiwabaddewo ekitundu ekirina okuba nti ekisimuusinga nga bono gamba nti generator kubanga generator aba bateteredde frequency ne stability era olaba amasanyalaze amasanyalaze ne gaba nga agazikira kakati ne computer mulimu speed nga zeoperating ne monitor zibeera ne fluctuation era ogiraba naye kati system mwe tubadde tutambulira nga bonolaba nti amasimu network waliwo oli wagambira naye sooka olindeko nti sikufuna bulungi tereramuko nawe funira network linda ntuukewo bwekyo bwekibadde wano mu Buganda ne Africa bwekyo bwekibadde naye nga ate abantu tebamanyi kintu eki ti central processing system ya universe yonna eri ku magulu nyondo ne ku maazi ku star Mars ne Venus nolwekubanga abantu bakikola ki tebakiwabudde science bamuteeka bbale kubanga baddira ano cosmology science wa astrophysics bagamba oyo sitaani so katonda teyali badde musiru nti mu kalica kyobutolaba nti ebisolo bitusinze tekisobola kurepinga naye bagamba omusomesa simanyi badde agenda okukwata omwana simanyi biki wa myaka 15 ebintu ebyo byonna abantu bali badde bakola ki ekintu kiri kyenzira nengamba abantu nti abaayo nti fundamentalism nga ndaba muyitirivu kubanga buli mubeera n'abantu nga balina fundamental interaction mistakes zibeera ki ziba nyingi nabali bennyini ogenda okutunulira abazungu bennyini abo Abamerica abanato bakiba abantu bonna bali wansi wa Bilderberg group under denomination sects bonna ba fundamentalist kasi abantu baawukana ne batandika okukola institutions bano bayimiridde eno nabano bayimiridde eno naye ngaebibalwanaganya sene fundamentalism ezi abantu balina kukola ki kubeera kitya kimu kati nga bwe baleese olukiiko wano era nkyebuuza olukiiko luno ki ekyaluleeseza olwanani alignment ki aligned movement simanyi baabantu ekintu ekyo bakikola ki ddala ddala olukiiko luno luzze mu Uganda naye lunaakola
bijja kukola kusinza kubategesi munnaala nze ndaba buli kintu kyonna mukama waffe yakirimu mukono gumu kati bano bokola abali ku data system nga gwe star kati bano abali ku data system baba tebamanyi kikitambula oba onoosobola okuki-implementing ate bagadala byabavudde e Morocco oba babadde bateesa nga yabaliko abavudde mu Egypt nga buli kimu yakikola buli kimu yakivuga buli kimu yakivuga naye golowooza bakwagala nnyo nti bakole ekinaakuyamba gwe anti bwoba tewakisiga kubanga olina okusiga abaana nti omuntu teyeyisa bwati edda twalimanga lumonde nemukola omusiri oba kiki naye bwe mwagendanga okutandika lumonde awo nga jjajja alina engeri gyasimako n'asima ebibbo twale wagundi niwo tekiriwo tewali mwoyo kuddiza tewali era juzi twaswala nnyo ngenda okulaba n'akali akaane ngenda okulaba nasooka nenkiwandikako ku Phoenix nibaga abantu abadde abagaininga mu Agoa First Family naye twagenda okumaliriza ng'omuko alinyinyi agenze mu America kwegayirira Agoa kitegeeza beneficiaries buli kimu kyonna bebo so bino n'olukiiko tetusobola kufuna kubanga abantu tebasomeseddwa tosobola kukola alignment naye nga abantu abali kuyambyewo okuja implement tagitegeera webali abantu webali naye tobadde mukisa naye tobawadde mukisa kubanga bajja kulya ku mugaati ikuba nawulya juzi Lukwago nga akaayana nagamba ni kano kafulayova kemutunuulidde sente Japani yezitu tiketi ate sikina ku standard yeyo Lukwago nga akola ki ngabyogera nolwokuba abantu bawano simanyi kuba kati waliwo abayisa ebivulu olwokuyita kantu akafaanana bwe kati bate bakalabangako so kati manyi ekintu ekiba kipya nekibanga kiri substandard nina ekintu kyenewunya kino kankibabuulire bwe twalaba ku Kampala ng'akyuka nga kyuga majja tuzeeyo okulabako nga tulina munagi 77 eno mbeera ki tunanyiriranga tuna bagenyi tunanyiriranga tufunye bagenyi nalabe n'emiti namwe tewunzikibwa leero nalabe n'emiti bakyasimba olwajjo naye mbu gyannaamu ate G27 nabo abagenyi bajja kuba naye mumbejja tubere bamazima abagenyi bomanyi abakulaalika ntujja katugeze mumbejja ngo kifuna abagenyi mu December ete tulabangako maka agakirininga olujjange bagenda kyazaga era mumanya wagenda kugenda waliwo ebiri basic for example katugambe okusigako langi empya kyanjawulo n'okusimba omuti muyagala abagenyi batuule oba kitegeera nti okay tetuganye eriyo kubanga wajezima mu January langi nayo bange ekaddiye bw'ogizaako omuntu amanya nti asize langi naye bw'ozimba bupya ndikunaku olusembayo nga abagenyi bayingira naye nga bakyakutuuza amatofaali bakyakuba plaster wabawo ekitali ekituufu genda ekigali baava wano otunuulire ekigali ojjo okompeyalinge ne Kampala nafuna lumu tuba n'emputu oba tugaana okukola ekintu kusimba kimuli wakiri baali badde nze nina amagezi gamugembawa bafunengayo ebimuli ebiri artificial babiteeke mu container babitereke abagenyi abanajjanga n'omuddo bwegenda wali ku bintu bye bakoze wali mu kibuga okuva ku bululuumu oyambukawo nemuligolaizinga abantu ebintu mwabisimba abantu no kasasiro bino biki kwegabanga ebintu nze byonna saali biganye naye kisinga okunnuma nti kuwa abagenyi baffe impression tuli bulungi naye nga amazima amatuufu tuli bubi naaka akatono keba tulina akalungi muffe netukoona ogeza obusiness badde kuno obw'omuntu omunkuseere naddala Makindye division yesinze omuntu wa bulijjo abya Makindye
yasinze okukosebwa n'okuyita mu mbeera ey'obuyinike olw'abagenyi kati omuntu bw'atyo anaavaliwinga atya omugenyi yazze era atuke n'okugamba nti twafuna abagenyi ne tufunamu because kyabadde kijja nga kyaffe ffenna kufunamu kino wabaddewo eyabadde agoba ddiiru ye ng'agenda kuzza abaana mu ssomero eyo naamu yazze abaana bayinza okuddayo taamu erijja afiiriddwa muleke kugamba naamu nga engeri yano gyonyonyolamu naamu olinga agamba nti naamu yazze n'ebisente nga buli omu alina okufunamu tuyinza okufunamu ku national level naye si buli muntu as in personal individual naye nti nze saafunamu munaamu mwali mwagala ensi ekulaakulana esuka ku muntu ono asasula omusolo okimanyi nti development ebeerako gwenyigiriza ne gwe benefiting siganye kati singa olaba balina okunyigirizibwa Mumbejja siganye banyigirizibwe singa ne babawa kansoke nkubuza ekintu kimu obadde okimanyi nti agowe ekyakola apart from nga kiri kiyise ekyali mu coffee marketing board obadde okimanyi nti made simanyi nga agowe ekyaliyo naye lwamaze okubabenga abaana ba first family abakobe bagirwanira nze naye manyi yagwawo era lunooli n'agenda eyimba malika nebisiyaga tujja kuddamu tutebolinga emotion in parliament tubijjewo kubanga bwe bafunamu this government is a personal property Mumbejja siganye Arnold discussion yo gireka kugizerowinga ku muntu wa wansi Mumbejja kubanga tayina kintu kiri tangible kyagenda kujja tubanga twogera ku culture Mumbejja tubanga twogera ku culture wano buli ekivuddeyo oba kya culture kiri mu State House muwala wa Museveni yasembayo okumanya culture mu Uganda ate ye mulokole ate ya pastor no Mumbejja siganye nze kyengamba nti okay development eso ina gwekosa era ina agifunamu funa world over naye bw'omanya nti omukolo weguli mu January abantu bayitemu obagambe nti bannange by October tugaba abantu ku street olaga abantu ensonga lwaki naye bwe bujja kusaawa esema okumenya like naye towasomesa towabulira nenaamu yennyini omuntu wamubuuza nti naamu kyeki because singa omuntu oba omusomeseza naamu kyeki oba oli awo ava mu bulumi obungi avaawo naye he or she appreciates nti okay kimanyi nti kigambo naamu kuba mukufe Mzee wasomesa abaana nanalayindi movement bagisomesa abaana be wasomesa yesawo bafunemu bakunyonyola naye si buli mwana yakola nationalism mu high school negisoma ekyokubiri naye omwana yasoma kyangu nnyo okutegeera ate atasoma because eggwanga liba lya bonna omwavu n'omugagga omusiraamu n'omukafiiri omulokole bakansala ku magombola abasasulwa sende baliaza thank you basomesa abantu niyo gambo zinange namu mbadde simu gweno munange alaba ebiswa mu malalo gewammwe amalalo gagwamu bw'oba otambula otera okusanga keesi z'abafu gwe munange obeera ne mukwano gw'omusanga omuntu gwe bagenda oziika gwe obanga gwatambula ekizibu kiyinza okuba nga kiri ku ggwe otera nnyo osanga omuntu gwe bagenda oziika mu ngendo zo noonya kabaka bulamu noonya okole kabaka bulamu walumbe sitayagala muyita walumbe naye noonya okole kabaka bulamu akubanja so nno njagadde okujjayo bakama bange mu bintu bya politics bantu alanyi balowooza ndi mwogezi wa NRM oba government I'm just a concerned Ugandan obagirira abantu kibagamba yani culture fools abantu abali yani culture bwe bakwata obuyinza eggwanga lyonna likola ki lyononeka lyonna kubanga tufugibwa zi zombies kigambo yagamba nagamba nti babarians bamuba emigo katono bamu bantu abali awa abatalina bwagazi mu bantu tebalina mwoyo gwa ggwanga tebalina mwoyo gwa ggwanga abantu abali totally uncultured zikankubulira abaganda bwe basiga biri bagenda bakutta abantu batunze bakoze ki bagenze kunyaga bakazi bakoze ki what happened now kwanga obulwadde bukula tugezaako gatta notes za science kati tuzisomesa abantu batandika okuzukuka
twafa dda kuba Katonda yaggala galaxy stars eza inner space nezigenda mu outer space eza inner space nezikola ki netubeera mu katogo tugenza okumaliriza Buganda yonna nfu obulongo baabumenya kyokka eri abasajja abadde bagaba green card nga balina bakola ne ground zero ne bazimba ne twin towers eri nga bagaba ne green card bano bananyini kyo beebasa bali mu old york bali bakoze old york singa tetuvuddeyo kukola bakoze New York naye ng'abantu n'ebintu babiwulira nosanga pasita naga era nozaalira omwana mu america kiki zikati mu america nsinga ki obulamu nnina owawe sirina ssente musimbi gwa bubbi bwa mutyobooko nabano ne babeerawo njagala kubanga mpita mu bibuuzo byange kubanga nyina biyitirivu nnyo sobole okuba nga nyanjula ne show yaffe tukyagendera ddala mu maaso nga tumanya obuvunaanyizibwa bwa obukulu bw'omukazi mu maka awo nno waliwo ne famire endala eri mu kusika omuguwa olw'okuba nti ate baggyeeyo abafu nga tewali nga tebakoze mitendera mituufu egya kalica oba egy'obuwangwa mukyala nange ekibuuzo kino kizza emirundi nga 10 kandowooza Mukose oba olina obuyambi bwe nze ntera nnyo okumugamba sisiina nkuyambira naye ndowooza nnyabo nnyambaako omusajja wange tayisa sikaati ne muddamu naye sirina solution n'akizza kati ekyo simanyi butya bwenyinza muyamba Omumbejja n'omusajja atalina sikaati wamma Mzee sokoleke Mzee waliyo eddagala erikwata omusajja atayisa sikaati Abaganda baali bagezi mbuuza nti batya baalabanga omwana nga bebi ali ku kakawuka akatakulatakula nga balina eddagala lye bakola ne bakakamuliramu akawuka ne kakola ki ne kabikaminga nnomo era waliyo n'ennyumba mu masiro eyo bagiyita obandoga obukaba n'engoma yennyini ya Buganda era nayo weeri ebintu ebyo abantu bamanye nti okutabukatabuka kw'ensi nga eneetabukira ddala kasita obukaba bujja mu basajja ne bagenda mu ntabaalo ne banyaga abakazi buli ggwanga ne balikola ki ne bw'oba wasanze mukyala ku nnyonyi ne mutambula mwenna ku nnyonyi notaliko okumuweweeta biki bizinesi gy'ogenda okukola eba efudde ebyokoze ki kamugende ku lutalo nga mugenze kulwana ne kasita mukwata abakazi bizinesi yonna eba ekoze ki eba efudde kubanga kumpi buli ddagala lyonna n'omuntu anywedde omwenge nga gumumalawo agenda kufiira ddala balimuwa omukojobo gw'omukyala munange maama nalumansi wasuza otya kansuubira nti oli bulungi nze banayi nazaalibwa bamaama bangi nnyo enkulaga bamaama benyina mu inbox nange ndabamu bange bali awo Bungereza amba mukwano nina muwala wange ali Saudi naye aloota bamulaga omulambo gw'omukazi naye nga tamumanyi n'aloota ng'ali ku ssomero era nga bamulaga omwana afudde kiki ekizibu ekimuliko ekyo muganda wange yayinza okikola tumanyi bingi naye buli omu alina layini waasinga otegeera oyinza okuba nga byonna obimanyiko naye wabeerawo ate ekintu kyewa specializinga oyinza okuba nga oli bakanika mukugu mu saavisi ezo zonna zonna waziyitamu naye nga gwa specializinga mu kukola gearbox kati olina okukkiriza owa alternator ne starter anajja gikwata bulungi newankwadde oba oginako idea mulongo mumpandiikirira ekibuuzo ekyo Mulongo ajja kubanga aza reply next Friday kubanga bangi abalina ebirooto byebimu kati yensonga lwaki mba ndeeta wano eno ku mpewo sakidati ate naawe tojja ekirooto kyekimu mubeeramu ekiddugavu mubeeramu ebbanja omukulu Golobigodo ni wasuza otya mukwano webale kubeerako ng'otulaba nsuubire nti munange oli bulungi n'abeewo bali bulungi Jose webale kubeerako ng'otulaba nze lwaki ndoota ebirooto bya Walumbe ate n'ebyabalongo mukwano gwange Joseph webale kola kolera wali eri mu
just a diary wali mu industrial area. Oyo mukwano gwange ne bwe mwogera tajja nnyiiga. Alota nnyo? Alota nnyo ebiroto bya Walumbe n'ebyabalumbe. Nakutransforminga kitundu. Omutanda. Kati ye takimanyanga nti omutanda gwe tukyusa ne tuzza mu bwerufu. Kati yagaba obwezi. Kuba ye Lucifer. Era kyobola nti buli lwaba atambulira ku kitundu kya Ssewaswa ku Mulongo. Era kyobola nti lwagaba obweza obanga afunye Saalongo tasika. Buli lwagaba obweza n'akufuula Saalongo oba ofuuse wa Kanza. Aye. Era obwongo bwo bubeera ku positive mental attitude. Lwakuba nti abantu ennaku zino abalongo babasiba ne batebasiba bulungi. Kubanga busangira ddala omuntu asiba abalongo bennyini. N'abasiba n'emisota gijjaawo n'otamanya naye givuddeawo mu kiwendo. Gya kiragala nga giri eki? Eka noloko ebintu abantu biri mu gambolingi buli kintu kifu. Okay. Suubi agamba Omumbejja weebaleko mbuuza bw'oloota nga bakuliisa ennyama y'embizzi kitegeeza ki? Ekyo nakyo kikyamu era mulimu ebbanja. Bamukolera eddagala mu nnyama y'embizzi. Ne naawe embizzi temala mikolo Arnold, lwaki omuntu aba agirooza? Embizzi temala mikolo, embizzi mpozi bagikozesa. Kubanga Abaganda naye era embizzi yegema emijini mu maka. So ate ng'ate njagala nkutegeeze ekyo nekyabantu bakikola mu bukyamu. Kubanga ajja n'agenda n'agula egigumba eryo. Fa kwene ezo zawaka enjiri. Najja n'aliteeka mu ki? Abagobye empewo. Kakati onosobola okulaba. Anti yabalooza agemye emijini. Kati ky'obalaba nti embizzi eno bw'ogenda oginoonya ne mu Bayibuli ogiraba. Ate balina difference zebasindikamu emizimu zagenda mu nnyanja zasigala ku nsi. Era ky'obulaba bali babadde mu mikwano gyabwe ennyo. Bali bootegedde nga bajaagalira ddala nnyo. Bagira nti mu kitambiro kya Misa. Ne bajagala bakimanyi. Ye Museveni abagamba buli ali embizzi nga we waffe eno. Etaba we waffe. Ffe tukozesa bintu ebyo. So ebintu bingi bibadde bitambula. Kubanga oli yabadde annyonnyola ekintu amatabi, okunyeenya amatabi, olusanso olwo. Ogera n'olutwala mu kyaki, bw'omala okulutwala mu kyaki ne balukolerako bye bakoze eki? N'ojja n'olujja n'oluwanika. Omwaka ne guggwako nga waluwanika mu mulyango. N'olubaddiza. Luwaleka mu kyaki ne balwokya. Ne bakusiiga evvu lyalwo nga walyetwalira. Ne bakulogera ddala. Ne bakuyingiza mu kitambiro kya Misa. Oluvannyuma lwa mwaka. Liwatwala ng'obatwala ewala. Bali babadde bakugu. Naye ate ekisinga okunnuma nti ate n'abaana ababikola nga tebamanyi kye bakola. So gy'okola nti omulogo aba muki? Muzibu nnyo. Aloga omuntu ng'ate omuntu yeyeeroga. Ng'omuntu akola ki? Oli amuyigiriza obulogo n'asigala nga yeeroga nga bamuwa obusente buno. Baba ogenda okutunula obusente obwo bwe bakuŋŋaanya si ze ssente. Okuloota ng'olonda ebinusu wansi mu paasipalamu kitegeeza ki? Ekyo nakyo sijja kigamba. Kubanga ekintu okulonda. Omuntu alina kukola bukozi. Waliwo ekintu kati nekyo nakyo Mulongo alina kikola. By the Friday ndowooza. Jajja help me to explain lwaki bannaye. Siri jjajja naye ntera nnyo kibaga naye Anti osembera jjajjaawe kati. Lwaki if I have a misunderstanding with someone and I cry, that person gets problems like they lose their jobs or lose money.
aliko amaanyi ag'enjawulo bajjajja bamusiima. Lwaki bw'anyiigagana n'omuntu n'akaaba omuntu oyo afuna ebizibu either bamugoba ku mulimu oba abulwako ssente ze? Anti ekyo waliwo n'omugagga gwe bakyogerako wano mu Kampala. N'amala omunyiiza n'akaaba bw'ati. Mugagga nno naye agamba nti tanyiiga atyo. Tamala ganyiiganyiiga naye lwanyiiza n'akaaba. N'asangula n'ayoza ku munyi. Bwe toli musajja. Tosigala waggulu. Balina amaanyi gaabwe. So ebintu bingi. In fact katwogere tuddeyo twogere ku Mukose. Abantu tebanaba kumanya sciences. Sciences, code za sciences zirimu ebintu bingi nnyo. Nga bugambye nti oli n'abeera ng'alina ekizibu bbaawe. Aliko nabe wa Kasegu. Twawuyunze mulabanga ki? Kino njagala kutegeeza obwamalaaya ssente. Omuntu ali mu bwamalaaya tasobola kuba na ssente. Biseera obeeramu ebyo bibanja zino nagamba kino nakubye essimu nakola bw'ati ono ate omulabyeko omwekanze ate Kasegu akwambadde ate muyingire mu ini. So we have to be very careful. Buli kintu bannange mbegayirira bannayuganda mukinoonye kirimu amaanyi agakikola ki agakirimu. Nemubeerawo kubanga kati nze nina ekintu ekinnuma bukyantandika kukola nga nina kyenzudde okulinomalizinga delta system oba okuzzaawo olutembe mu bwa semidaali. Emyaka 23 nekitandika nina emyaka 35 kati nzuno ngenze mu myaka 6. Ngenze muki? Abantu bakyebase kiki kye nabaga nti oli yakandi nga temwetegese nalengedde okikola ki? Okibalekera. Okivaamu naye nga temwetegese kubanga ekibakuba kati bamuzeeyikanye hamba. Awo lipseti kwe yali badetandikira. Anti abo tebagako boogera mazima. Tebagako boogera mazima. Lipseti kwe yali badetandikira. Mubana abavudde mu systemu. Nibaddeyo ne bagamba abaye kino. Nibabeera nga ba consultant. Nibayita abantu bana abali mu politics nga babagamba abaye mukole bwe muti, kino mutikole bwe muti, kino mugire bwe muti. Kiki? Kitwene lipseti. Abemyoyo kati nga bulaba United States. Ti abantu abatula mu Washington DC. Era ndozo kimanyi nti bebasembayo okulonda. Walonda ababundu miliyoni mmeka naye bali basalawo. Niwo ntitu kirina. Kyobula buli kintu kiriko omusajja ogwo. Nze buli kintu kyentunula ndabako Museveni. Kuliko kikofiira. Omuntu nekyo vulira abantu ino olwokuba nti endwadde nnyingi. Kati atuula eno bali ne batuula eri nadda ku muzindaalo. Sibali bamusiiga bulwadde. COVID-19 yakomyewo. Abaye twegendereze nnyo, tunywe nnyo enniimu, twekuume nga tuli bayonjo. Omumbejja naye ayinza concoction gy'ompa buli lunaku. COVID yakomyewo mu Uganda. Omumbejja na concoction gy'ampa buli lunaku engemye. Abalwadde 9 abali hospitalized COVID. So banaye tubeere begendereza nnyo mujja gamba ate Museveni ayagala kukola ssente naye wayo n'akwata kuwo ojja okumanya nti yadde takola ssente. So twekuume nga tonnamanya nga tonnayogera nti Museveni ayagala kukola ssente kuwuddisa balala abalala baleke beekuume nga balamu mwekuume nga muli bayonjo munaabe engalo tuwayalinge masiki twavoidinge ebifo ebirimu abantu abangi ennyo naddala ekikuubo nga tolina kyogenda kukolayo ekibuga tolina kyogenda kukolayo tuule wuwo sobola okuba nti weetaase otaase n'abali mu maka ago gweno omukyala ng'olina kabamba eggulu
oba abaami bakayita akatto k'abakyala akamera ku baami gw'omera ekiwalaata ng'oli mukyala olina envi naye ng'oli mwana muto noonyaako okole emikolo gya jjajjaawo Mukasa akubanja oyo yaayo y'ebyennyanja biri njagala kulya ku kyennyanja w'okiyitaho naye ekyennyanja kirabise bulungi genda okole ebbanja lya jjajjaawo Mukasa alina kyakubanja tugenda kubanga tuleetayo obubonero butonotono obubonero buba bungi nnyo mmenyako obutonotono osobole okwekebera oba obiyina oyina ebirevu oyina ebirevu weekeberekeberemu gannaye kirabika jjajja ono yammanyi Omumbejja eryabangamba banze ebyange byamya bakuba nakyusakyusa ebizigo manye balina defense ez'enjawulo ebizigo bayirawo ebizigo ebyerusa bimeze ebirevu so kati tulina okubaawulira ebirevu kikaki n'ebirevu kikaki bimeze ebirevu naye nga ekyo kyali awo lwaki twali batweyerusa bannange because kati tuveeyo bajja kunyigira kuba amazima bw'obanga tuli Bafirika tulina okwenyumiriza mu ki kye tuli kubasabangayo omuzungu agamba nti anoonya kala nzirugavu naye ffe twagala okukoppa tufaane bali like tufiiringa inferior ku kye tuli sibavumirira because bintu aba nekyayagala naye tekyali badde kirungi okusinza ku nze nga bwe ndaba because nze nga conservative nina ebintu ebimu byendaba nga tebyali badde birungi kale lwakuba twogera ku bantu abeyerusa tunyiza bangi nabo bali mu gavumenti so kati oyinza okuwunzika nga ate bakolayo bubi naye nga sikirese mutima mubi naye nti tulaga n'abaana baffe nti kino ekyo kyetukola si buli kyetulaba kirungi okukoppa oba kiba kirungi eri ffe n'eri abantu abalala sisitemu gyengezaako okugamba etereeza obwongo mu kutegeera n'okumanya n'okubikkulirwa kasitefa kasekotaki kasitefa buli kimu kiba kikoze ki kyokyononese buli sitaani yenna aggulirwa wano abaganda baatuuka okusinga amataka baagala abazungu naye nga kikola nelimulemerabyo nelitadde oba yali ayagala omukyalo yayagala okumuzungu era balina n'olugero lwaga yagula mukazi muzungu otegeza mukazi omuzungu yalinga wabbeeyi nga tamulwamu so sitaani yekukasita muligoraizinga yeyongera ki yonga amaanyi kubanga ekitundu kiri ekyawankaaki ekya venus ne microprocessor ekyo kyo wali owuliddeko omuntu akyogerako apart from why abaninga we have prominent people why lwaki bakyogerako si baliko Mzee bali si baliko nti abantu betutambula nabo tutambula n'abantu tutambula n'abantu abali mindset tuwende omuzungu abadde akyalina access yonna singa tetuvuddeeyo okukola buli kyakola bukyayagala kubanga wena abantu batunuulira new world order this program yetambula eri mundanga muntu kati bakugambye nti baagala kujja upgrade nga DNA bagyagala nawudde President Museveni nga yemwegunya ku bazungu bagala abamujjajjako tesiseezo bagala kufaala DNA ye otegera naye nga abantu bakimanyi kiki what it means twanga fuwano muli wetuba tuwanga jembe oddayo kwambuliko kodi ne bakujjako DNA ne bateekamu kati olyakizanyisiza era ne bakuwangira balongo mpewozo ebimu kubyetaagisa nvirizo malusugo kolyo like yegulaga nti olina akasaayi ku mpewo eyo ne baba bakujjako bisibu baga weeronderonde weesazako enjala nviiri malusu bagenda bakola ki basobola okwambulako eki kati kyobalaba nti abantu tebategeera bwotugenda okutunuulira yokaana omubatiza yokaana omubatiza omukazi yayagala nnyamu amukwane amuggyeko oba amuzaaleko omwana
kubanga abantu ebintu abantu bisoma mu bayibuli abamu tebabikola ki Sayiwa nnyo. kale Yokaana Omubatiza neyebalama nnyo omwana oyo omukazi oyo then eventually Yokaana bamukutte kawala k'omuwala kagenda kazinira Arnold oba Kerode oba yali kabaka ani kazina amazina g'ekimansulo kabaka asanyuka nnyo olaba akaana kato tajja katwala mu kaseegu manyi abakabaka abo bayagalanga nnyo amazina ago ag'ebidduluza ag'ebimansulo nina nno ebintu bingi munda muno naye ezo byaba wange essanyu ate agandi kabaka agenda okola akaana katona kage naye ti kozi kamuga nti kangende mbuuze maama naye maama bw'asaba omutwe gwa Yokaana ki yali ayagala amufuneko ki oluzaalo Yokaana n'akola ki n'agaana bibisa Yokaana bw'ogenda okukola analysis ebintu ebisaki naye nga Yokaana era Yokaana afiira mu kitundu kye kimu ne Yesu kubanga era yabatiza Yesu kati Yokaana yali mwambuluzi w'abantu ku mugga kibula lero Museveni yagera n'agamba bano banaddiri mukanyuga mayinja nga muweesi gabaddiza sobola okubatiza kale Mumbejja jjo twalabyeko omutanda ng'ali ali Mulongo ng'alambulako ekitundu ky'Emulongo agafa embuga ateeteddemukko newankubadde teyajja ku kivulu kyammwe ekya 3 mulumu yali yasembeyo okulabibwako nga 3 so yalabiseeko ng'alambulako ku mwalo gw'Emulongo awo akafo kaako okusobola okulaba enkulaakulana era n'asanyuka nnyo olw'okuba nti ekitundu kigenze kikyuka era n'abagumya era n'abagamba nti okusobola okulwanisa amalindiriza agali gaga okutwalawo bongere mu maaso n'okugenda mu maaso nga bakulaakulanyawo so yalabiddwako Obuganda bwamulabyeko woyawo bwakulaakulanye Mulongo walabika bulungi nnyo gwena omukyala ng'obula obwagazi n'atera ogenda mu kuwummulamuko gw'obula obwagazi bw'ofumba emmere eyiika ogenda okuddayo okebera ku mmere ng'eyiise bakuyita emmere yeetuze waliwo n'ebitooke ebyetuga ekitooke ne kissa nga kuliko ettooke erimu kiba kyetuze kirina nno kiba kikulu nnyo ekyo ekitooke kiriko emikolo mingi nnyo olwo lujja kuba lusomo lwolunaku lulala so nno munnange gwe omukyala ofunaafuna ebintu ebyo munnange olina okunoonyako omuntu otereze ebintu bya maama Nabuzaana akubanja so nno oba olina okunoonyako omuntu oyo amutegeera akolera emikolo gya maama Nabuzaana abakubanja oba kuba enviivi kuba enviivi osabe ng'ogenda okwebaka akuwa obubaka abantu abo bagaba nnyo obubaka anaakuwa obubaka omanya mukolo ki gwoba oyina okola naye nga bantu bangi nnyo tetulina bwagazi gwe munnange teri akugambako n'owoyita mu kkubo munnange ate ne bw'ofuna omuntu omuboggolera oba n'akyadde ewuwa ajja lumu n'atadda genda okole emikolo gya maama Nabuzaana alina byabanja omutereze obulamu buno butunyumire Mukose n'ekintu kyenneewuunya banze kuba nti ntegeera ku sayansi omuzungu akuuma ne waba azimba amplifier ebeera ne preamp primary amplifier n'agiteekako ne secondary nemubaamu nga mizire 2 kebeere generator ng'ezimbibwa mu formation eba na 2 efulumiza amasanyalaze n'excite emabega ku primary excitation ne secondary naye ffe twagala nnyo ebintu ebiri mu secondary nga tetusoose kufa ku ki primary kati obwo obuzibu bunene tibwogenda okugamba omuntu nokuga nti sooke tutereze ekitundu kino ng'ani ateeka musebe bakati ejjembe singa wabeera nga waliwo bajjembe nga lyampula likwetaagisa sibira kati liri mu bukadde nga 3 n'ekitundu wabuna ibeni muwa jembe buki jembe bujembe tonnaba kuteekako nsozi tonnaba kuteekako miti n'ebiwangiro ebirala n'obuwangiro obulala obugendamu kati ani ayinza okuteeka musebe
abamu baziteeka mmere bazina bw'abanga ategeera kyakola abamu abanga agamba naye nga lwasimba twegatte tulikole twafunye omwawule gwelyakutte so we have a problem bino byonna problem ezitambula kati nga ffe abagenda waliwo ebintu ebimu byotunula n'ozinga emikono noga nti kyoba wano tutandikire wa abamu mujja kujja mu ngambe ate nze afumba emmere n'ekijja naddala ey'amatooke gwe teekako empogola waggulu ejja kujja abamu abalongo baba banja bw'ofumba ng'oteekako eminwe ng'ebiri waggulu ekyo kyakisanga wa ejja kujja bulungi ekisanga wa kati wano tyateekako empogola azimanyi kale Omumbejja bajja kugitegeera nyonyola empogola nyonyola empogola no soko nyonyola empogola abantu bagitegeera ate bamanyi empogola bano Mzee Wuuno agamba bazimanyi abatula ku butebe nibawaata afumbe emmere nga asaaniike abamu abalongo baba banja mufumba amatooke ne gakona empogola gy'eminwe gy'amatooke gy'oba towaase ati ginazeeko teke waggulu ku mmere osaaniike emmere yegenda kujja tamanyi empogola Omumbejja nawe leka Omumbejja Omusosolodooti Reverend Father Nsubuga yasumikibwa omanyi lwaki ndeese ensonga eno because abantu abamu tebamanyi balowooza nti bw'oba munaddiini eri yambuza n'aŋŋamba oli wa ddiini ki naye mugamba nze nazaalibwa maama yali mukatoliki taata wange mu protestant naye ate nze ne mulokole n'aŋŋamba tekisoboka kubanga gwe omulokole gwasobosa obuwangwa n'ennono naye mugamba nze ekyokuba omulokole nze mukose ekyo kyokka kimmala bumazi okubanga manyi obuwangwa n'ennono yange ng'omusoga era ng'omuyise mukose omulangira w'enkuba ekyo kimmala bumazi oba ndi mulokole oba ndi waaki bali baleeta so netwakana nnyo teri mulokole asobola kola byokola ne mugamba ebiriwa byenkola ogenda okulima ku jjajja wange ogenda okujjukira maama wange ne taata wange abaafa ogenda okulaba jjajja wange gwe baagalamiza wali bwendaba okumulimako okumulambulako okumutwala ku bijjulo kyekimpisa okuba nga si mulokole nemugamba zeni webanga bwe bulokole bwe nemubuuza mbulya ki kyenkola kitali mu Bayibuli kulima ku bijja neyalaba Yesu ng'azuukidde era agenza ku bijja bya Yesu okitegeera teyagenda ku bijja teyalegedde nti Yesu azuukidde nemubuuza kiki nze kyolaba kyenakoze kyogamba nti kisikibwa Katonda niwabeerawo ne fiyanse we yatwalayo ekimuli so Omusosolodooti Reverend Father Joseph Nsubuga yasumikibwa nga asikira kitaawe omugenzi Kitasimbwa Matiya emikolo gino gyali Kiryowa Nyenga mu Kyaggwe mu Buyike district era Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala kitammwe Paulo Semwogerere yaliwo ng'omugenyi omukulu toyagadde gamba kitaffe anti siri mukatoliki kitaffe mu Katonda anti siri mukatoliki kyengeza okugamba era abeera kitaffe okay weba kuntangazaamu nze mbadde manyi kitaawe waabwe abakatoliki naye wabanga waffe ffenna then kitaffe kati abantu tebanna bakumanya oli bw'ali obusika ku famile ne bamusumukira aba azze mu bigere bya jjajjaawe ng'omuhawule ng'omuki ng'omwawule agenda okukibwako obubaka abudelivering eriki eri banne tekirina njawulo na kya kyaki era kyokola nti no mu kyaki bw'osobya bakwambula baba bakugyeko ekifundikwa kyabwe baba bakoze ki n'olwokuba abantu tebagatta dots n'ekintu ekikyasinga okunnuma abantu tebannaba kugatta bintu kubitegeera mu reality ng'oli bw'anaagamba nti ffe tuli balokole ekigambo bulokole kiva mu kigambo ki bwe ngenda okutunula ekigambo mulokole ye muntu agolokose n'alaba ekkubo
nga Yesu bwe bagamba nti yajja okugolokosa abalamu n'abafu abaaki abagolokosa ne bamusaddaaka naddamu n'afuuka sserugala miryango nti oli omwana waliwo omwana ayimba kafeero azayimba okumala emyaka twabonaabona nnyo mu nsi eyekizikiza bangi ne bakaaba olwabutamanyi ti singa twamanya tiwaliyo omulokozi baligidde wayimbira ki naye bwenajja naye bannange mbonaabona lwaki nti nebuuza baligidde agawolagana waliwo ebintu byekika bingi nnyo bitufuukidde so gwe musingi gwabalikola ki gwabaliddawo ate nebyali banja ate kakati nabyo byegasse tibalinaffe ababiriko baalokoka ekyennaku abamu n'okulamaga ki ezira kumwa saffe tusigazaawo babale musajja yatontoma oluyimba amazima bwoluwuliza abantu tebalukola ki tebaliwa matu baluwuliza naye tebalutegeera musajja watu n'okufa kati yafa dda naye nga yasaavinga n'eruzira lwa luyimba olwo kubanga bamuzeeyi Sseddugge bapawulo mwanga balumanya nebagamba ngeri baali mu buyinza nebagamba onajja kwongera okutambuza information enjiri eno abantu bagimanye actually oluyimba zezimu ku nyimba ezasooka okubaningibwa okubanga teruyita ku mikutu era abantu n'ofuna aka compact okafunya mu nkukutu owuliriza ndotamali gantulege ng'oli mu kisenge weka oliwo bagambira ne bagamba nti bwenkulemwanga ogenda kuwangatto tugenda kubanga ogenda okubuuza omuntu ani amanyi engatto ze boogerako gaba maliba mwanga kwakeberera wova kunze genda kuwangatto bwenkulemwanga ogenda kuwangatto twakulema wano mu mweso baba balina kukanyugiranga eri ogere wamuwanga tuwumulamuko katono nnyo abayize nange olunaku lwaleero ndowooza ako tukayize eyo nno mbadde nyo woole mwana ogenda kuwanga toze naye simanyi wangato gwe omanyi bagamba mutunzi oba omutunzi wengato ojakwata amaliba n'agategeka n'agacyanga nga bunula bakadi ez'amatatu nalyoka agakanyuka bwati bwotudde eri okudda ekibbo era obeera ng'okola bwenzi era akulaba ebidabbali oba ne bijja eno waye nga tuwumuddemu tugenze The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi, Rogers. Can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes, it can. Although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made.
Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Tekuliko eyo mu kuwummula mu kkooti mu kitundu kyaffe kyakubiri so nno gwe munnange ng'olaba ebisowera ebya bbulu ebya kiragala tebikuvaako w'otudde oba okiraba kikubuukirabukira ebitambo by'ewammwe enda okola ebitambo by'ewammwe birungube ebyo tebikuvaako munnange ebitambo ebyo bitambo by'ewammwe egenda obitereeze naye nno ebibuuzo nno we mbaba naye leero simanyi na kumanya basooke batuwe ekirala akasooka abantu mbawabulemu bw'obanga oyingidde mu nsonga z'okutereeza ennono manya nti okolera famile lubaale tumukola nga bw'onoogamba nti gundi yasomesa abaana investment ti abaana bano bonna bava mu ntumbu ezo n'abo baganda abakkiriza oli n'ateekako epeesa naye abaana be balaba bajja kubanga bakoze ki kiba nti musikesezi batambula ne babaga naye nga watulirabayo abantu abatereeza ensonga eno nga tulaba mu nnyumba muno mulimu ki naye nga yafubutuka n'agenda n'abagamba abange etereeze tebagaana era nze kyobalaba nti nsasira nnyo ng'abaana abawala tebamanyi nti lubaala ave ebikojja gye bazaalibwa n'agenda akuba abaana bo kyobulaba nti bagenda okumanyisa nga baga nti ebyana by'omukazi oyo era omwana bwayinoneka bwa mukazi ebyana kuba awo biba byana ebyana by'omukazi oyo ebyana by'omukazi yaleeta ebyana ku famire bitufuukidde kiki ekizibu olw'okubanga oba mwannyina mwe avaayo n'abagamba abange mujje tweyambeyambe tugobe ekintu kino mu famire nemukola ki gye naakola ogenda okulabanga ebintu abaana tebatambula kubanga abantu abasinga obungi bano bagenze ne bafuna omutima oba okwagala okufuna okukungula okw'amangu ne balowooza nti sente yanfuna omuntu alina sente ne balowooza nti bw'oba ne sente buli kimu oba okimaze no waliwo wano nga gwe tolina sente naye nga emirembe gy'olina omwana n'asoma n'atuuka ekiseera n'agenda ne mu UN ne bamulaba ne bamuapointinga kati ng'omukazi gwe bajja mu URA akola ne bamutwala ekyo kyebategeeza nti kyobalaba nti abantu b'engulu siteeka ne kasulubbe sizikompaluzaye bwebanga wasizaayo omukazi kati oyo omukazi omulaba okumuwasa eri engulu bwebagamba nti olina okwavula geeti ng'eri fuuti 3 era ova eno ku geeti ng'ogenda oyavula ogenda okusasula akasulumbe era olamwaba nti tebabikola ki kaliyo kiki okujjayo ekirungi eri gyegenda okuwasa olina oba geeti eri yadi 2 era ogenda oyavula okiraba naye kati abantu bawano tebamanyi kaliki era abantu kino kyekintu kyengenda ne mbagamba nti abantu bawano bazannyazannya naye bali batebeegendereza nnyo ng'abaganda n'abanyulu era obufuzi buliddayo mu bantu b'engulu abantu b'engulu abo mubalaba naye they are very smart tomala gakwata ku mukazi waabwe tosobola kukwata ku mwannyinaabwe n'omutwalo tonotandika kumala gamuzaalamu nga bwe bakuuma ettaka oyinza okugenda n'oyagala okulimirayo ng'aba bano be balina ejjoogo bano tibasiru babikaminga babaliki omusaayi ne gujjamu sisitimu y'abazombi ne batandika okuba nti balowoleza abaganda tulowoleza mu kunyaga
bintu byamangu byakunyaga asooke nkuzaali osooka ozaala abaana ndyoke ngende ewamu genda wali nagende wasenga ne watalayo kilo z'ennyama 5 n'enkota y'ettu no naye nze ndowooza Mumbejja kyaleese kituufu asiru naye nze ndowooza naffe embeera ndowooza yeeredde abantu bano kukyuka emitima okay mulimu balinga naturally bwe batyo bali naye ne bayo olinga bw'alaba ekyatuka ku Mzee Ssebutinde Mwami Mukose n'agamba saga nkiddemu kitya nti ennaku zino abantu tetukyagenda mu bufumbo lwa kwagala bufumbo lwa byanfuna nina nabadde ndaba akatambi ng'omukyala yabbye omusajja naye mwezi gumu nga bakamala okwanjula n'okuwoowa n'amwera nabadde ndaba comment nga buli ebitundu ebisinga abakazi nga bagamba mukazi munaabwe nti kyakoze kirungi like okitegeera nga si bonna naye nga abasinga bagamba nti wamu weebereddemu walyose simanyi musajja mukulu lwakyagala n'omuwala omuto biki so nti naffe omuntu agamba nti sooka onzaalire kyokka tukyale oba twanjule nze ndowooza nti oba olumu bambi aba alina ka trust issue nti ng'agamba kale ne bw'olinziba oba ne walibawo obuzibu twawukana naye nga nkulinamu omwana ndiraba ku mwana ogwo omukwano gwange gulayinina gy'oli nga ye mu baana oba oli awo nze Mukose kankubulire buno obubbi olwaliro saaliyogedde buno obubbi nze bwendabye mu Buganda sinaba bukola ki kubulaba olaba omukazi ayagala bekkalica mu lujja aba omwana ayanjulire mu maka ge gye yali omutala omanyi obubbi obwenkaniddeawo omanyi obubbi obwenkaniddeawo kale tulina omukazi ayagala addire atransforminga akasoli ake afuuke omusajja ngamba abulamu kwambala mpale era bajambadde ebiseera ebisinga abakyala abatera okola bwe batyo aba yakuza abaana be nga tebayina father figure nga taata teyaliiwo nnyo mu bulamu bw'abaana bano so nga ebiseera ebisinga abakyala bakozesa obusungu nagamba kati abaana bange teyabalabirira abakazi mbagamba mu kamera muno mmwe mutwonoonedde famire n'obusolya bwaffe naye Arnold ensonga gy'owadde omukazi w'ennaku zino yayagala alonde abasika abaana be yaleka azadde eri byayagala babeere abako yayagala okumanya senga ku lujja senga gwe baawa ettaka omwana owe yalina omusikira senga eyazimba ennyumba omwana owe yalina okukola ki abakyala kati bebagana okola ebirambo by'abasajja bakukiraba ate bwe kigenze mu Protestant Church mu Mama's Union negujja bagira okukiza omunafaza Bekaliira eyo Mother's Union poison naye muzeeyo balinako obusungu awo tuveewo abantu abasinze okwonoona famire zaffe Church of Uganda naye erinamu omukono munene nnyo abakazi ba Church of Uganda abo mubalaba naye bantu bamutawana nnyo muzeeyo atuveewo obusungu bungi nnyo ndaba ate bo baata naye ng'abantu beebase neze bwe ngenza okwetegereza n'okugenda nga kale abalokole nnyinza okugamba nti kale bantu lwa busamaavu naye bano baatandika dda kuva eri myaka gya 65 be baagala abaana baabwe baba basikira amataka be bakola kiri olwo boonoona bakassa mutasolo ate abaloogo nnyo babeera mu basawo mwe basula bagenze kola nsonga za kika tugenda okutereza emikono mugamba omukazi otava ku basawo n'abakazi abo bane empewo zaabwe abakazi batereza mpewo ze nange kale muzeeyi ate abazungu bagenda bayibuli temuli mpeta temuli mpeta kyo kituufu temuli mpeta naye ne baleka bagamba mba nno mwenako nga mwasomako ayagala amanya akawunti yo biki ogenda kutuuka ku retirement age musajja wattu mumaze okuwerera abaana n'abaana abeddiza yayagala okulonda biki buli kintu abakazi ba Church of Uganda
Mzee nedda. Afiona nkulamusizaako webale kubeerako ng'otulaba mukwano naatera kulabira ku YouTube naye ekibuuzo kyazze Mumbejja naloose ndi ewa jjajja kati n'enfumba akatogo k'amatooke n'ebijanjaalo n'endaba endeku nga wansi nnene nga waggulu mpanvu nnyo nga wansi waliwo endege ekyo kijjulo genda okola ekijjulo naye kyani ekyo bannaaye bakubanja ekijjulo naye simanyi Mulongo ajja tubuulira kijjulo kyani ate ekyo tekibaamu munnyo na muzigo bwekibanga kyaba kyamogo na bijanjalo tujja teekamu munnyo ojja teekamu muzigo. Mumbejja nga tugenda ku nsonga ey'ebijja efuuse ensonga ebaana baliwo naye Busogga bwafunye omulangira ono omukyala Omungereza mbu yazadde oli omwana gwabadde agamba nga bulijjo alina olubuto lwa Kyabazinga. Okay, kangambe nti yandibanga kuba Kyabazinga yamwegaana kusooka ngambe nti Busogga yandibanga yafunye omulangira Kyabazinga yeegaana ne PA wa Kyabazinga yatugamba kyembadde nkugamba nti conflict z'Obwakabaka bwonna n'okwonoona kalica omukyalo oli ave peta kabaka ne bwogenda mu Bayibuli oba Dawudi yalina n'omukazi omu nga yali namwandu actually teyali omu lwakuba nti bawandiikako batono naye nga yalina bannamwandu yalina abato kuba yalina ab'empeta 9 then abano yitirawo buyitizi 3 baconcubines naye kagamba bwogenda okutunula bwogenda okukola ki okutunula okutunula tebali bampeta ine baali official kubanga empeta teyaliwo naye abaaliwo kati entalo mu Bwakabaka ngezo bambi nze nasaasira nnyo omukyalo oyo love yali agikola ki era alina nnyingi love nga nnyingi nafuna natasobola kontrolinga bujjabwe n'agwa mu KOC kakati ate eddiini neeyongera okusajjula embeera katono nnyo nenze neebaza nnyo bw'abanga yazadde n'adelivalinga bulungi stress neekola n'adelivalinga bulungi you never know kubanga ffe tetwazaalibwa mu mpeta nesirowooza ewaffe sirowoozayo muntu asinga power kubanga power kubeera kukola ki eba kukichwa tewakyaliwo na muntu ayinza kompitinga nange abaana mbalina mu lujjani n'abazzukulu kati nze atali wampeta n'abo ab'empeta ani ansinga obasingira ddala so twebaze nnyo Mukama mukyalo oyo okusomola bulungi. Prince Wasajja John we bali kubeerako ng'otulaba mukwano bangi ngenda kubanga leero mbatumirako mbayitaayitamu olwo nno mpise mummwe abali ku live yaffe y'olunaku lwa leero oba olina ekibuuzo kyo teekawo waggulu awo ndi kummwe waliwo agambye mbu occupation simanyi balwanda bannaye waliwo abaana bansabula mbu ndi munyalwanda kati oba kiki ekifaananya abanyalwanda bannange naye munvumya obunyalwanda simanyi nakumanya lwaki munvumya obunyalwanda nange naligambye taliwo be baagula banvuma obunyalwanda kyemubiri awo naanterako comment ku video zange omunyalwanda otwagaza ki naye banvumya obunyalwanda omwaka oguwedde kansubira omwaka guno temubidda bannaye munvumya obunyalwanda bwobanga oli munyolo not only that let me tell you this ono muganda wange natera okubeera wano ku gundi yayogera ku kintu abavandimwe nesimanyi oba abantu bakitegeera abava mu ndeevu Frank Agashumba kakati ekintu ekyo ekyabavandimwe gaddaba abantu kibatawanya obwongo naye ffenna tuli baana banyina abagabe abava mu ndeemu bankuba za mbogo naye olwokuba abantu babikola ki Prince Wasajja agamba Prince Wasajja mponswaziza gwe Prince gwe Wasajja gwe awandiika oluzungu. I have a friend from Bunyoro aloota ng'ali ebyennyanja n'obummonde obuzungu kitegeeza ki ekyo sijja kyogerera omanyi mu kalica ebintu ebyo wano mu Buganda lwabeerangawo ebyennyanja olumu ebitaaliibwanga omukyalo obanga tebalya kasulu emamba ebintu ebyo byonna engeri gye tutambulira mu electrical system magnetism
era birina bibikola ki ekirooto ekyo kiba kirina kyekitegeeza nolwokuba nti tetwafaayo walibadde waliwo obutabo nga bwajja buwandiikibwa okuva emabega kino kyabeeranga bwekiti kubanga abamerika nawulira about obanga 15 years back nga bagamba bakakizuula nti omukazi gwali enkoko ng'ali lubuto omwana abeera ne infection waliwo infection ebeera ku naye nga ffe bajjajjaffe bakigaana ddala abakazi okulya engo yagasaza omukazi abagabana kati sigirya kati kyekimbaako kale munnange ensonga ez'okuyiikula ebijja n'okusaanyaawo bajjajjaffe n'ebisigalira byabwe zikyagenda mu maaso n'okuba nga zirinya enkandaggo kubanga buli lukya tubaawo ne famile egwamu encukwe egwamu enjega egwamu obutabanguko obw'embeera eyo era twaba tuli wano famile endala ekiteezi ekasanga temwakiso nayo ne bayiikuula omwana muwala Nabunya Joyce nga yegasse ne bba buloka w'ettaka Stephen Sebunya bagenda ne batunda ettaka ne bajja okujjawo ebisigalira by'abakadde baabwe ne bajjajja baabwe naye nga tebasoose kutuuza bannaabwe bagamba nti bannange kati ke kaseera tukole ki transferinge abantu bano tubazze mu kifo ffenna kitukiziganyizaako omubaagula ettaka naye nga siryaki webatunda wano batunda we waali buli muntu afuna paati eyiye naye paati bano gye batunda ndowooza kukwina ebijja kati webatunda wano ne bagenda bagula awala naye bagula awala tebabuulira bakika nti abannange tuguze wano twagala kutransfaringa abantu baffe tubatwale bakira bakeeze ku makya nga bayita bakawuula nga batandika kuyiikuula banabuli kikaba bali eyo bagamba nti muli awo nti byajjajja bammwe batandise okubiyiikuula era bagenda osanga nga bapaakinze baali abantu 33 yes 33 kati nga bapaakinze bagenda otuuka nga waliwo 23 abatandatika ku mmotoka babalaba ab'emmotoka ne badduka kati balekaawo abantu 23 nga bali awo banjadde kati naye nga bano abasima bali bagenda ne poliisi era nga ne poliisi ekola ki eri awo bebakuuma kati banalogano bagezawo ku resistinga mwe babakuba emigo kata okubatta so embeera bwetyo nebanga ekintu ky'okusengula abafu nga tuyise mu mitendera gya nnono ndowooza be baana baliwo naye ate kigenda kutuseera akabaate so Sebyuma kankusabe otuwe emboozi eyo then bwe tukomawo tulabe ensonga endala neno tukubaganyako ebirowoozo. Abatuuze ku kyalo Kiteezi mu Kasangati Town Council mu district y'e Wakiso wiiki gye tukubye amabega baagwamu encukwe bwe baagwa ku bisigalira by'abafu ebisoba mu 23 nga bisuuliddwa oluvannyuma lw'abafamile okuli Joyce Nabunya ne Kasule Livingstone okwekobana ne mukoddomi waabwe ng'ono ye bba wa Nabunya Joyce amanyiddwa nga Seruwagi Stephen era ng'ono akola obwakayungirizi bw'ettaka mu Kiteezi ne basumogolayo abafu 33 ku kijja kyabwe. Yani erinnya lye Kasule mbulira nanyini we yani nanyini we yani Kasule tewekweka njagala nkulabe nina kwekweka kwa sirize wano wange tewekweka njagala nkulabe yogera story yo we wawo ndagire wawo zinne wange Kasule badde tulima ebijja bye bajjajjaffe bino ne tulaba nga senga waffe Nabunya Joyce ne tata waffe Kasule Livingstone nga bazze n'abasirikale abasukka 30 ne batubuuza mukola ki wano ne tubagamba tulima bijja ne batugamba ensonga y'okusengula ebijja bino mwagiwulirako bate mwagiwulirako ne tumugamba ani komanda w'abantu abazze wano bannamateeka abasirikale ne batugamba mu mulinda agenda kujja naye musigale nga mukola omulimu gwammwe
ne tusigala nga tulima ebijja basanze tukuula omuddo wali eri wo twasimentinga wabaddewo nkokoto basanze si watuuse wabaddewo kasengenge ketwetooloozawo bwe tutyo gazetinga ebijja ne batuga osi n'abuuka kasengenge n'ayingira munda natugamba mwenna bali munda wano mujje wano mu nsonda ne tujja ne tutuuka awo n'atugyako enkumbi tubadde n'ebiso ebitemye emiti giri nabyo n'abituteesaawo wansi n'atugamba mutambule tugende ku poliisi bwe tutambudde amajja amalala ne gayingirawo mu kutujja wano tutuusa ku kkubo wali batukubye emiggo egimala nga n'omukule ne osi yennyini yeegase kubakuba osi station muwozi yeegase kuba tukubye emiggo ne tusobola okgenda ku poliisi batuuse ku poliisi ne batuteeka mu komera kya Mukisa mulungi wabaddewo muganda waffe asigadde nasigala ng'ayogera nabo basobole okuba nga kye bakola tekiri mu mateeka eyaduumidde owa famile yagambye abaddewo yaze nayo nabunya Joyce bwatuuse wano asonze munze n'asonga ne Musebayiga Julius n'abagamba abo be bakulembedde ekikoosi ekyagala okutta taata we ye jjajja waffe gwe twogerako Enos Kibiriga atuula Kitigoma ayina emyaka 10 batugamba yayagala okusengula ebijja bino talaba yaziba amaaso nga ayina emyaka 52 esayo n'ayina emyaka 10 ne batugamba yakulembedde okusengula ebijja n'okutunda ettaka lino zaaliyika 7 nabunya Joyce embeera si nnungi naawe era nga bw'ogiraba basimudde abafu ate bakodomi bange banyumizaako emabega wali bali mu mbiranye mwanyinaabwe ayagala kutundawo bo tebakkiriza kati olwaleero bankubidde akasimu nga naakava ku mulimu eyo gye nkolera muwala wange gwe bazaala wano era maama waabwe baamuziika wano nangamba genda olabe ekigenda mu maaso nenzija nsanze basimudde abafu bonna babatadde ettale buloka wattaka mwami Seruwaji buloka wattaka wano ebbamba era nabunya atugamba nti jjajja owaffe Kibirige atalaba yawa obuyinza omuko yatutegeerera wano buloka w'ettaka Seruwaji naye ffe tutegeeza bye wano baatundawo gwe baaguzaawo nabunyali nawali ku ttaka lino lyennyini alina ennyumba ezo ze yazimba tumusaba bwe babanga aliwo gwe yaguzaawo tetulina kye twagala bajjajja baffe kuwummula atwale nabunya wali bwe yakola ki ye nannyiniwo twamuwaawo ku ttaka lino baatundawo ffe twagala bajjajja baffe kuwummula ntende tetwagala ttaka muzzukulu mu famile taata wange baamuziika wano naye nga bankubira baganda bange nga baŋŋamba batujja kati neero baganda bange waliwo omuganda nga nkubire nange abalitwala abafunze nga ndowooza byakusaaga naye tugenza okulinza mbadde naakatuuka 5 ez'okumakya ne batandika okusima abafu babadde 24 naye basigaddewo nga 3 oba 4 be batasimye abasigadde bonna babasimye okutuusa badde babatwala okutuusa oda wevudde nabunya Joyce yegatta ne baawe buloka wattaka bamuyita Seruwaji ne bakolagana ne bagutunda wano ettaka ne bagenda ne bafuna gye bagula gye tutaamanya nga ab'ekika mu kyo ettaka eryo tetulimanyi ensonga y'ekijja yetaaga ekintu ettaka nga limanyikiddwa tosobola kera ku majja n'ogamba nti njagala tutwala abantu gye mutamanyi muzeeyi wange neegomba okujja omulimako abafu 23 wamu n'essanduuke omwali ebisigalira byasangibwa nga bisuuliddwa ku nsiko nga n'obuweke bw'obulo bwasangibwawo nga bumansiddwa okwetooloola entaana zino nga bakulembeddwamu Arnold Nakafeero aba Famile balumiriza poliisi y'Ekiteezi okubaddako ne bawoonyula emigobante okujula okubatta. Zibadde mu ssaawa 5 ne bankubira essimu muganda wange Emmanuel Ssebutinde nankubira
nangamba waayo oli wakonze waayo ngenda ku mulimu naye ebiri eno si birungi baagala Ssengula kitaawo ne bajjajjaabo nziruse bweziyingirire nenzija ntuusa sawa nga baze dakika nga 3 nentuuka ntambulire ku boda nsanze tebannatandika kusima otuuse nsanzewo security nga nnene nnyo abasirikale badde bangi bakanyamanga bangi wentuuseewo mali nakatuuka nsanze balinga bali mu kuwozesa baganda bange Ssebayiga ne Emma ne babakubye namwe emiggo nga ndaba naye nze nyambiddwa tebankubye Katonda nyambye batankubye badde banyambusa kati nina engeri gye nkomyewo ne mbavaamu bwe mbavuddemu ne nzikirira naye abantu babadde bangi nnyo babadde bawera ne babadde mu asonze munze n'asonga ne Ssebayiga Julius n'abagamba abo be bakulembedde ekikoosi ekyagala okutta taata we ye jjajja waffe gwe twogerako Enos Kibiriga atoola Kitigoma ayina emyaka 10 batugamba yayagala okusengula ebijja bino talaba yaziba amaaso nga ayina emyaka 5 essaawa ayina emyaka 10 ne batugamba yakulembedde okusengula ebijja n'okutunda ettaka lino zaaliyiika 7 Nabunya Joyce ng'akulembeza jjajja waffe azaalitunda oddimalawo ne bwe kituuse ku kijja ntumugamba lekeraawo toddamu kutunda ekijja kyo kiveeko otunze ekimala ekijja kiveeko kyekisigadde ng'ekitiibwa kyaffe ebirala byonna mubikoze naye ekijja mukireke tayagadde tuwuliriza n'alagira ne balagira osinatu bano bayongerako nti ekijja kino kyali kya jjajja waabwe Eriya Sserwanga era nti kibaddewo okuviira ddala mu mwaka gwa 1931 lwe yafa era nga kino kyalema Nabunya ne bba okusimula kuba yaziikibwa mu fuuti 12. Bayongera okulaga obweraliikirivu kuwa gye baali bagenda okuzza abafu baabwe okwali ne bajjajja baabwe wamu ne bazadde baabwe 25 nga ne nannyini ttaka eyaligula naye waali wano Mulongo yakaziikibwa wano bamugjeeyo nze kino ekijja bubeera bukojja bwa taata wange era jjajja azaala taata wange be bali boolengera ababiri omu abali be basiba tawoza ababiri be twali twakwasa kuliko Naggayi kuliko ne Nakitto be bazaala taata wange essaawa eno bali awo babaziikuddeyo ate nga be bannannyini ttaka lino kuba be balina okufuna ku ttaka lino kati Kibirige alyezza yekka ne muwala we mukyala Sseruwagi ebbamba Nabunya bwe bezze ettaka lino bano baawera okufa n'obutanyagwa nga bwe baali tebagenda kukkiriza jjogo ku ttaka lyabwe era nti tebaali beetegefu kuvaawo okutuusa nga bafunye obwenkanya sinzaze kubira RDC omwami kyaze Kasangati nangamba byaŋŋambye ebitanzizizaamu maanyi wamukubidde n'enkubira DPC we Kasangati omwami takutte watakutte n'enkubira mukyala Mbabazi RDC we Kasangati nero mukyalo njagala kwebaza maama webala omulimu oli mukyala mukozi mukubidde milioni nga 20 ngatakwata yabiri mwogumu nagikwata nga kiraga abadde busy we munyonyere ku nsonga zaffe a respondingidde onangamba kankubira RDC mubuulire kati wakubira RDC naddamu nankubira yekennyini nangamba munnange RDC ade meeting neyogerako naye nenkubira RDC mukubidde na responding apodde bajje tukwasaganyiza abantu tulabe ekyokukola kubanga abantu baffe ffe bonna tetubalinaako buzibu twetaaga okubazaawo bawummule mirembe nzerule then sikuwa Katonda n'ensi yange njagala mirembe na bwenkanya wale ulide court order je ba effecting ku weekend really on a weekend yeah kale ndowooza ey'emboozi ogirabye ya munawole waffe Bulega Steven naye ensonga si nnungi teziwoomya nakabululu so abaana abazzukulu bannange tukole ebyaffe okay si kibi okubanga olya ku mugabo gw'abakadde bo naye tugulye n'ekitiibwa ng'abazadde bano tubasaamu ekitiibwa kuba baba bakolerera obukadde bwabwe ate si kirungi omuntu okumuyuya n'omuzze eri ku kintu kye ndowooza musajja tunagenda ku nsonga endala ensonga ozirabye ensonga nagikutteko wano katono nembaga nti ensonga enkulu yonna yakunoonya software ojja kubeera nga olina 10 ku 10
ng'abannaffe abazungu bwe babeera ng'ennyumba eri mu kibuga Kampala bwe musula kwe mukola ki kitammwe azaala abaana 40 mwina mugenda kulwanirawo kalinaawo kwabazaalidde niwano waliwo obulagajjavu obw'okukola okwongerako kubanga ekireese kino okutunda baganda kuba nti basuula empewo balugojanye balina butterfly effect ekyo kyo nkikoze ki kubanga nze ku kintu kyemmanyi toyinza nakugamba ntunda ettaka lyaki ndi myaka 6 nagula emmotoka yange esooka nga nina emyaka 20 nenjimanaginga nenjivuga kumpi emyaka gyali mu 13 nengula kati ekikadde kyenina era nakyo kikadde nenkimaintaininga bulungi era bwongamba ekisaawa zino nti kaseese piira mipya biki byonna byonna suspension nungi kikadde nenjagala nkutegeeze kati ntunde ettaka ngule ki Range Rover enkolere ki oba nti njagala kuvuga escalade first priority olina okusooka okumanya gy'onoogya amafuta g'oteeka mu motoka bwe ganaabula nga buli kiseera oddayo ng'otunda eriyo okutunda nga wano mufunze nemugamba nti tuve wano tugenda katugeze Luweero nakaseka wagazi muyite mumitenda nti abajjaje baffe tubasengula tubajja wano mu bulungi nange kitegereka omuntu asobola okitegeera naye bw'otunda nga tumanyi nakiddako ate kisinga okuba ekyobulamu nze mbamanyi abatunzi b'amataka era womanyira nti kati batunze ettaka nga balina emmotoka empya ate yakimanyi ate azaala mwoli kati tunulira product abazzukulu kati ebintu ebikuba abaganda essaawa zo byakolebwa dda muganda kagamba nti kakyama amamera byakolebwa dda bajjajjaffe ffe kati kyetulwana okulaba ntukola ki tutereeza abantu ko bonna kasaba bulwa creativity zezo saga kutunda mataka omuntu okukwata ekijja kati ng'ekyo omuntu tali fuuti kogabe 12 nze sikwatibwangako omuntu yafuatibwa ku Mukisa naye yaŋŋamba nti bwe bagenda okukyusa jjajja ng'ayitamu amasannyalaze gano agawumeme naye bagenda okukyusa jjajja ng'ayitamu amasannyalaze mutabani wange yamulabako kubanga nze nakwatibwa Mukisa twali tugenda ffenna naye ngenda okukeera ku makya nga ndi mulwadde muzibu wala kuba nti nali maze okukola empewo ndoza ne zinkugira omwana ye yagenda ne jjajjaawe taata nga talinafa naye ate ne taata yadde n'alekayo mutabani wange nga bagenda kukyusa jjajja mukyala bamuyitanga Lozina Namirembe ne jjajja mwami oyo bamuyitanga Kyobukanga mutabani wange yagenda obbakyusa naye kikyali badde tekyetaaga kutaggulula muntu tekirina makulu nibakuba abantu abana bakikola ki ekyo banti abaganda ekintu ekyo bakizangayo ne bakizaayo mu bajjwa kubanga baba badiddeyo ddala mu nnyimbe ng'ekintu olulala gye nayogera wano ne ŋŋamba nali sitegeera lwaki saddaaka eweebwayo mu kwabya olumbe ebiira ya nte naye mu nnono zaffe ente naye baba bagikusabye ogitwalayo wanakayima mu bwakaliisanga nnamu n'ojja ndingova naye ate bwogenda okutuuka eno mu nnono nga mwabya ennyimbe ate ente gye mukola ki kimusaddaakira mu lumbe omutwe n'ebigere ne biweebwaki abajjwa kati omukolo ogwo ogw'okusengula abantu abaafa obanga azzeeyo mu nnyimbe
kati gwe omuko aparticipatinze mu kujjulula abantu ku buko oyinza okufuna obuzibu n'abaana n'abazzukulu n'abajjwa naye gwe olw'okuba nti olowooza kyaleero kuteeka mu Range Rover amafuta gwe tomanya impact ejja okutambula kubanga nze ekintu kati neetegereza ne bwonyaga banono gakamperera abaana ebuddo tewaliwo bantu basinze kusomesa baana baabwe buddo nagayaza naye si bwe bali mu buyinza tukyagenda maaso n'okumanya ensonga omugaso amaanyi obuvunaanyizibwa n'amakulu g'abamaama oba gamba abakyala so mu mbeera eyo mukkirize Ssebyuma atuwe eddoboozi lya Mulongo ng'atusomesa ku nsonga ey'abazadde abamaama abattu mbweza nnyo bweza mirembe madda mirembe mirembe madda nabwe gutyo nange enkoko ngibakanye mumwa mutya nno abaana ba nnyabo ne ssebo beppa abalangira n'abambejja ewe wattu baabuwenza Omulongo Bazannya Nengo nzakyabasoomyako mwenna gye muli gye musinziira okuba nga mutuwuliriza era nsiima nnyo akanyomero kaffe kano ak'obuwangwa n'ennono saako n'obulombolombo we tusinziira okuyiga n'okumanya tukyali ku nsonga y'emu ey'amakulu g'omukyala mu buwangwa n'ennono n'obulombolombo mu nkuza y'omwana n'okubakiza okumanya n'okutegeera n'okuyonja wattu n'okulongoosa olulyo olw'omwana ow'obuwala n'omulenzi nazzi kuno bakadde baffe baatuulanga ku gwoto ng'amakulu g'okutuula ku gwoto ogwo kwe kukoowoola emyoyo mu bunyolo baaziyitanga embalaga ffe ewaffe e Buganda gye nsibuka mu bajjajja ng'abasese twakiyitanga omukuŋŋaanya oba ggombolola bwe twatuulanga ne tuyingira obunyomero obwebuziba okumanya butya bwe twakuzanga omwana omusajja asajja kudde yo ye yasiima mwana munne n'abanga akoowoola emyoyo emizzi mu bantu amayambi n'abalongo tulina ensonga ey'enkizo mu kukuza omwana gwe njogerako y'omwana gwe tuyita kiribedda y'omwana ow'emabega yatambulirako endaga butonde omukisa emirembe okufuna okuweebwa okumanya n'okutegeera kw'omwana oyo alya emmere naye ng'omukisa gwe gwasinziiranga ku maama omwana bwe yazaalibwanga omukyala ng'afunye ettu yaddanga ebuzzi battu baabwe buli mukyala azaalibwa buzzi era abasajja abaganda n'abanyolo n'abo be tuyita abaluuni oba ab'omumambuka oba abasoga tetwaganyanga mukazi kutulaba byenda era kuva n'eŋŋombe egamba nti ebyenda by'embirabye kitegeeza mu maka ogwo mwabanga ebitateredde ebyaviirangako omuzaana oba nnambejja okunoba mu biro bya Muzibwazaalampanga kabaka eyali eŋŋoma n'atuuza obuganda n'asobola okugoba amawano agaatambuliranga mbalangira n'abambejja kubanga omwo mwayitirangamu basaava ne bannaava temwajjirangamu ensowe ne mu bika eby'abasoga abanyolo abaganda twakulembezanga nnyo empisa y'okukuza omwana ne weekanga nti omwana ku kyalo oba kyawa omwana oyo yabanga n'empisa ey'obuwangwa ti naye battu baabuwe ensangi zino ku mulembe omutebi tuseyegguse tuseeguuse twonoonese twesuuliddeyo obwannaggamba anti naggamba na butitti akoowodde nze nalunga n'amulunganga ki nga tuzzeeyo mu bubereberye bajjajjaffe abakka oba emyoyo egiruŋŋamya ensi gye tuliko eyateekebwa abasange
mu biro byabwe byonna bye baatambuliranga ne balamula ensi eno, kubanga obwakatonda butudde mu bakyala lyeggi. Twafubanga okulaba nti tutuukiriza ekitiibwa, ne tutuukirizanga empisa, ne tutuukirizanga okuwanooza kw'emyoyo egyo n'ebirabo bye gyatussisanga eri mu ntya zaffe. Ne bakugamba omwana wa kitiibwa nti teyaswazanga lujja mwasibuka. Era ebiro ebisinga abaana baatuulanga nnyo ku byoto ne bajjajjaabwe. Era omwana yakuzibwanga n'empisa n'ennono, naye ng'amaanyi ago gaasinziiranga mu mukyala. N'omwana oli kiribedda abandi gwe tuyita kitooke, gwe baateekanga ku kikajjo kya munubbi, gwe baateekanga ku mbidde ensowe, gwe baateekanga ku kitooke kya nakitembe, gwe baateekanga mu kkajjo ly'enjovu, gwe baawanganga mu kookoowe liri eddene emmanga. Maama kyamukakatangako okunaaza abaana obweza. Era waabangawo emiddo egy'enjawulo egyanaazibwanga abaana nga bakula, nti mu kyogero kino kye tuwangira omwana nga nakyala oba nnambejja amaze okusumulukuka bulungi, kyabanga kyannono omukyala teyeetikkanga buwero bungi, twatwalanganga mu zzaaliro oba mu ssanya olubugo olweru n'olubugo olumyufu. Olubugo olweru olwo mwe twateekanga omwana oyo kiribedda nga tumujja mu zzaaliro oba gye tusimba ekitooke. Ono omwana akaaba kiŋaaŋaali oba omwana akaaba omuwere gwe tulabako, yajjanga ne mulongo munne. Mulongo munne oyo yabangako ejjembe lye, nga bajjajjaffe abasange we bakka, Namukasa nakka, Musisi nakka, Muwanga nakka, Nabamba nakka, Kawagga nakka, bonna bakkanga n'amayembe gaabwe n'abalongo baabwe abatonde. Omwana ono ye yatangiranga mwana munne obutalwala. Omwana oyo ye yatangiranga mwana munne obutafuna nsobi mu kukula kwe. Omwana oyo ye yatangiranga mwana munne naddala ku kitundu eky'omuwala ng'atuuse okuzza omukono emabega oba ng'akoonya akagere. Era waabangawo emikolo egyakolebwa omwali okunoonyanga endoobe ey'olubereberye eyayanirizanga omulongo wa Musoke omuzaale, omulongo wa Kiwanuka omuzaale. Omukyala oyo ne we yalabiranga omwana oyo, okulabira kwe kudda mu nsonga eza Musoke, ate okubonekerwa kwe kubeera mu bwa Kiwanuka, nti omukyala abadde ttu naye nga agenda mu nsonga. Kiyinza okutwala ebiro eby'amagera nga 3 gy'emyezi 3, oba amagera g'ebiro nga 4 gy'emyezi 4, oba amagera g'ebiro ng'emyezi 6. Nti emikolo egyo gyakolebwa nga gisinziira mu lujjo olwo n'ennono n'ennambiko n'obulombolombo obwa Sezzimu omubereberye. Oyo eyasisinkana omusango ogwo mu ttale, obwanabadde neeyitira mu ttale, ne gumubuulira ekyama butya bwe yakuzanga omwana oyo. Ti emisango egyo naddala emikyala gyateekateekeranga abambejja oba bannambejja be twaliisa abazaana omwana oyo bwe baamukuzanga. Era jjajja bwe yateekanga omutwe wansi nga muvudde ewamulerwa, ekyogero ekyasookanga okunyigibwa omwana kyabanga kya jjajja. Jjajja mwami kyamukakatangako okukomaga olubugo oluweebwa nnambejja oyo lwagenda okwesumika ne mukyala munne kwanalerera gye twayitanga engozi. Mu Banyolo omwana oyo yateekebwanga munda n'ateekebwako omukuye ogw'entungo, omuwemba n'obulo n'emiddo egyo egy'enjawulo egy'enkizo, nga we balaamiriza omwana oyo ne bamuwummuza. Era ekitooke ekyo kye bayita bbaale tekyaliibwanga
era ettooke lyavangangako oba bakamudde mubisi gwanywerwanganga muli mu lusuku. We yabanga Nakitembe baamubikkiranga mu lusuku nga bamuwagudde ebiwagu. Ekitunde ekimu eky'engabo ne kiteekebwa ku kkubo kiriibwa omuyise oyo oba emmandwa eyitibwa mbadde mpitattale. Nga tubukaza ekitundu ky'Akayizi n'Eddungu nti Bannaalongo, Bannabuzaana, Bannagalemedde, Bannamukasa, Bannaabawanga, Bannalwoga, Bannalubowa, Bannambaga, era omukolo ogwo gukulemberwa emmandwa eya Nnabuzaana n'emmandwa eya Nnamusisi. Y'ensonga lwaki abakyala bafuna ebisa. Bino bye bagamba nti omumwa gwa Nnabaana gubuze, liba bbanja ebimu ku byataakolebwa. Mwabangamu emmandwa ezaagabanga ebitone eby'okuloga. Kale kyabanga gy'oli gw'omwana ow'obuwala oba Nnambejja okulondobamu n'ogamba kino sijja kukitwala. Omwana oyo n'asobola okubikkibwa n'akuzibwa mu kitiibwa. Era omwana oyo teyanaazibwanga okumala ennaku 3. Jjajjaawo n'atuuka n'amutemera ekyogero omuli omusa gusobole okussanga emikisa n'emirembe, omuli omwoloola abandi gwe tuyita omuyoola. Ne tuteekangamu emirandira gy'atebudda oba kawule, ne tuteekamu omugaali, ne tuteekamu olugobango, ne tuteekamu olugobango, ne tuteekamu lumaama, ne tuteekamu olweza, n'ebbombo, namirembe, nabbugira. Ne bamukolera akasoggo ng'ataddemu akadde ak'enkizo. Bwe yabanga omulenzi baamuteerangamu akatuntunu ak'oku ttale, oba ne bamuteeramu kamukasa akatono oba kakafumbe, ne bamuteeramu akalyabakyala, ne bamuteeramu omuganjansiko, ne bamuteeramu omutomba, ne bamuteeramu omusalannyanja omwana oyo obutasoba, ne bateekamu n'akeerula kamwerulira emikisa n'emirembe okussaako okulaba n'okutegeera. Ne bassaamu akatoogo, ne bassaamu akayiira, ne bassaamu akalema n'entonto z'akalemanjovu. Kale ekyogero kyabanga kingi. Jjajja n'akeeranga ku makya n'anyiganga omwana ow'obuwala. Omukyala olunaku olubereberye lwe yavanga mu ssanya twamuwanga ettwatwa ne kamunye, ne tuteekamu omusumulula abangi gwe mumanyinga omululuuza, ne tussaamu akabbula n'abinywa n'agema omwana obutafuna bwoka. Era baakozesanga embooge okugema obwoka. Abamu baakozesanga akaddo ke bayita nkizo okugoma obwoka obwo. Abamu baakozesanga enkonge, abamu baakozesanga kaggonja. Naddala ng'omwana oyo akutuse akalira era kaaterekebwanga kubanga ffe twaddangangayo ne tukebera abaana baffe si baffe. Awo amayembe amatonde ag'omu lujjoolo we gaayambaliranga omwana. Era omukyala oyo teyavanga waabwe ng'emikolo egyo tamaze kugikola. Awo omwami n'ojja n'ettooke n'obuuyi bw'ennyama n'enkoko eya lujumba n'ogireka mu luggya ne weetikka n'ekita nga weebaza omwana ow'obuwala okukulika essanya. Kubanga okuzaala lubanga lutalo oba wakati w'obulamu n'okufa. Era mukimanyi bamaama bangi bafiiridde nnyo mu ssanya. Naye ng'omwana oli omubereberye atambulira mu myaliriro gy'abajjajja abakyala, yawerekeranga mwana munne asobole okwaniriza mwana munnoonaze. Aba bbulukuse. Awo ne tubagamba omukyala kye kisumuluzo ekigatta obutonzi obuzaale. Ffe abaami tuli buwunde nti tuli ffumu. Y'ensonga balaki bagamba nti baawunda ppunde, effumu baliwunda buwunzi, kubanga ddyo litabaalira ba mu luggya. Kale bwe wamalanga emikolo egyo n'osiibula n'ozza omukyala mu nju. Era wagobereranga obulombolombo n'ennono
obutakkiriza mwana kukulira bweru, mulimu empya ng'abaana tebakulira bweru, ng'abaana tebayonkera bweru. Abaana abamu baabawanga amannya nga bamaze kutukakalira, nga n'okubaalula bamaze obbaalula, awo ne balyoka babatuuma erinnya ly'ekika erya jjajja oyo. Naye ne jjajja yakwatanga omwana oyo n'atambulanga naye mu lusuku, n'agenda ku kitooke kye yasimba mu lusuku olulwe ng'omusajja, kubanga omusajja yabanga n'olusuku olulwe n'omukyala yabanga n'olusuku olulwe. Ne tuddamu ne tukoowoola jjajjaffe Ssewamala eyamalirwamu ebibamba by'ensi, ne tuggyawo ekitundu kiri ekya Nakaliika Lukowe, ne tuggyawo ekitundu kiri ekya Nakalaama, ne tubukaza ekitundu ekya Maama Kalalu n'ekya Maama Nambuyaga oba Nakayaga. Ffe abasese twaddangayo ne tutumira Mukasa ne tumuweera obweza era ne tugabula ku mbalama z'ennyanja oba ez'emigga oba ku ntobazi oba ku nzizi. Ekyo kyakakatangangako omwana ow'obuwala. Omwana bwe yafiiranga mu ssanya nga takaabye oba nga taŋŋaŋŋadde, omwana oyo omukyala teyamukubangako liiso, kubanga aba kabaka mulamba. Waba mukyala aba Nnambejja mu bwannabinene oba mu bwakinene kya ttaka oba mu bwakinene kya nnyumba. Omukyala atakyagenda mu wa Musoke ye yamukubangako eriiso, kubanga ye aba yatuliza aba mukyala munne ng'alina amaanyi n'obuyinza obubukaza amaanyi ago. Watunulanga ku mwana oyo, omukyala wayinza obutaddangamu kuzaala baabuwe oba kulera. Oba omukyala omugumba ye yakkirizibwanga ogenda okubikka omwana oyo ne mukola emikolo, era akalira baakajjangako. Kale ebimu ku makulu ag'omukyala ebireeta ennono n'obuwangwa n'obulombolombo nti omwana yajja akulira mu luggya olutereevu. Ye abattu baabuwe okonyezza ebbugga ate osaba njagi. Ndi mugezi nga mubuulire, tutuule ntiritibbwa kabootongoza atuula ku mimwa, ate tube boogire ng'empagaze ez'amafumu amatabaazi, tuleme kufuuka kityamire ng'embuyaga efuuwa eminyira. Kale nsaba tutunuulire obuufu n'obwanga nga twekebera, tuleme kwesulirayo gwa naggamba. Weewaawo abankuumire oyo atakuumira mpeera, ayo jjajjaffe Mutenza ggulu yuguumya osisimule abo ab'edda badde mu batussiza okumanya n'okutegeera. Geera. Nebaza nnyo Mulongo. Njagala abakyala Baganda bafollowing ennyo steps za Mulongo. Ebintu kubanga mmwe mulina obuvunaanyizibwa bwonna. Lwakuba nti nno wabaddewo okujoogereza. N'abantu baalizeeyo bateeke ekitiibwa mu bakyala baabwe. N'omuntu okunoonyeza ddala maka ki wajja omukyala anaasobola okubanga abaana obulungi. Buli kintu kyonna kitambulira ku mmwe bamaama. Naye ekintu ekyo kibadde tekikoze ki? Tekimanyiddwa ng'ate n'amadiini gye kyateekerwateekerwa tegakifolowinze. Kubanga bano bakusomesa nnyo Biikira Maaliya ajjudde neema. Naye ne basisita wadde tebafumbirwa baali badde bamanyi ebintu ebyo ne bavaayo ne batandika obisomesa. Mubisomesa ku mijiji and what have you. Tetwafuna mukisa ogwo. Bwe tugenze mu church mu Uganda, bakyala baagadde nnyo obuyinza olw'empeta kuba nti bwe bategeerera amaka. Awo ne tubeera mu goziriini gwe ssuubira nti tunaamuvaamu kati. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kale badde balaba bulungi nnyo naye nkamba siibule olunaku obulungi mweraba. Mwebale nnyo tulaba batandise nammwe kuva ssaawa 2 mpaka wano wetuwunzikidde puroguramu yaffe olunaku olwaleero. Badde ya Mulongo yakayitako ennaku 2
Happy belated birthday Mulongo. Birthday Mulongo. Happy birthday Mulongo.